nga basenga bano bakola mirimu ki nze simanyi tebikwata kutala sagala kumanya nze sirina na budde bwabwe naye bantabula lwekyo kujja kutandika kuyingira mu ttaka litabakwata kubatya mwana okweyimba musenga ekyo si nsonga gyendi oba bakolima bakolima kya senga bwe kikwata obona kyesitidde nsazeewo okubonabona naye nga mbonaabonera ettaka lya muzeeyi olayira obutabayita basenga ate ekintu taata yafa sibamanyi abo bo mu basenga bange tebaliiwo lilla nkyogera ng'ensi endaba sibamanyi era siribamanya weewunya abagwira okujja okuyombera emaali etali yaabwe bwe mba nkitwala bwe ntyo n'amaanyi gye bagajja sitegeerayo kuba tebakkirizibwa toyinza kulokoka n'ojja olwanira emaali y'abasiraamu otya obalina kulwanira y'abantu kati mbu baagala ttundawo basiko nga baagala ttundawo bagende bazimba ekkanisa kyemba ŋŋamba ekyo basiko nga baagala tunda bagende bazimba ekkanisa naye baba bagamba nti nze neetadde mu kutunda ekyo haramu haramayini tugume nti muzeeyi tajja kusendebwa tekisoboka nga ndi mulamu okuleka nga nfudde ekiro kya leero naye bwe mba nkyali mulamu nga nkyassa muzeeyi we yeebase ajja kubeerawo myaka na bukadde sitidde kufa ate ye teyafa taliiwo ebyamusaba obirondoola ennyo olaba nga birimu amagezi tebiri mu magezi ebyamusa byanfuna era nange ndi ready okufa nga ye bwe yafa okay muli mutya bannange mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga commentinga sharinga bwe tubeera ku nsonga tugigusa mpaka weekomekkerera amanya gange enze Shame Manja olunaku olwaleero tukyali ku nsonga z'ettaka lya Sheikh Muzaata twagenzeyo okwo okulaba oba ettaka baalitunda nga ebibadde bijja byogerwa mu mawulire nti ettaka n'ebijja bya Sheikh Muzaata bigenda kusendebwa mumanyi Sheikh yatuuka n'ava nga si wa famire yokka wabula abantu bonna abanayuganda n'abatali banayuganda abasiraamu n'abatali basiraamu nga Sheikh waffe ng'abantu era buli omu bwe yakiwulidde kyamukutteko nagezezzaako okunoonya ku mukyala agambibwa oba muwala wa Sheikh Muzaata agambibwa okuba abantu mwenna gwe mwanyigidde abantu mwenna ne mumuteekako omumwa abantu mwenna ne mutandika omubulaminga olwa story eyasoose okukolebwa abaasoose ogikola nga bagamba nti omwana omuwala ono yeyatunze ebijja bya Sheikh era essaawa yonna bigenda kuba bikola ki bisendebwa mulina wano olunaku olwaleero agenda kuba atubuulira amazima omanyi saagala nnyo ne tukola story nga yeekubidde story eri mwagiwulidde kati tusaba twewulirireko ku kamwa ku bigambo by'omuwala nga oba ettaka yalitunze atubuulire oba Sheikh bamusengula era batubuulire bamusengula ddi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Amanya mukwano. Amanya nze nabatte Shafra. Nabatte Shafra. Ogenda kwongerako ku ddoboozi katono nnyo omanyi kati wano tuli mu clearing air n'ekirala erinnya lyo omanyi ngeri Sheikh yali yafuuka nga Sheikh w'abantu ng'abantu bamwagala ku mutima ebigambo bye twawulidde byakanza abantu era mu maaso g'abantu abo tugezaako okutereeza erinnya n'okumanya ekituufu gwagambibwa okubanga otunda ebijja bya Sheikh ndowooza naye baakireese mu bukyamu story eyo yatandika kuva ku lunaku lwa Sunday waliwo abaateekawo akapande ku ttaka nga bagamba nti this land is not for sale tetukimanyiiko tetumanyi lwaki baakikoze nayimuka ndi nga nenzigyawo akapande ako nga njagala mmanye ani ali emabega w'okuteeka akapande ako ku ttaka wakati wakamenyawo nakajjawo wakasukulayo nekagayo bakazzaawo ku Mande baddamu baŋŋamba baataddewo akapande mbuuza ani yataddewo akapande sifuna muntu ampa ansa nga mu ekyo njagala kumanya akapande bakateeka ani akkirizibwa otteeka akapande ku ttaka eryo nga tetumanyi ffe ng'abaana ettaka eryo ddene muzeeyi gyali walala naffe eno ng'abaana gye baatuwa walala nze nga nze nnina ewange we bampa siyinza keera ku makya nefunamu kirowoozo kitunda wange ate nennyingira n'okutunda muzeeyi we yeebase teyeebaseeko bw'omu abafu abasinga bali ku ttaka eryo kati oli bw'akeera n'agamba nti nabadde njagala kusigulawo muzeeyi mbanga agenda okusigulawo abafu bonna abaliko kuba tali omu ate n'ekirala ettaka eririko muzeeyi teritundwa terigabwa kati omuntu yabadde sitole n'abagamba nti ndi mabegawo okusenda ekijja ekyo muzeeyi kwali mbagamba nti yakibadde mu bukyamu
kuba nina abakyala bemmanyi baganda b'omugenzi abateekwa okuba nti bali emabega w'ekintu ekyo. Be basenga abo? Kankitwale bwe ntyo. Kuba mba naakamala okubuuza ani yataddewo akapande wajja omukyala oyo bamuyita Hadija Nakate yandibadde nga ssenga wange. Takyali. Lwaki? Omukyala oyo okusinziira ku byayogera n'ekirala omukyala ogamba nti takyali muzeeyi nga tannafa yaleka twali tumanyi nti omukyala oyo bamugoba mu kika kuba oluvannyuma lw'okuba nti yalokoka n'ava mu ddiini y'obusiraamu n'agobebwa mu kika. Kati nzija nsanga omukyala oyo ali ku ttaka n'abasajja babiri sibamanyi. Yafunako sheya ku ttaka? Talinako ettaka teribangako lya famire, ettaka lyaffe abaana b'omugenzi. Mwekka? Ffekka. Bwe mmusanga mmubuuza yadde ku ssimu alina bayogerezaganya nabo. Omusanga ku ttaka? Ali ku ttaka alina abasajja aba baali nabo. Simanyi be yabadde ayogera nabo. Wabula ng'ayoza kimu tugenda kuba mukube nga lwaki yeeteka ku byatasobola. Omukyalo oyo yafulumya ebigambo bingi nga wendi mpulira ne mugamba yokuba kunkuba mugenda kunkuba naye teri agenda kutunda ttaka lino. Oli nani gwa kuliko olwo? Ndi bw'omu nazena wa boda. Bali abantu aba babiri babadde basatu bayire ye omu n'abasajja babiri. Senga wategeddeko gwe yabadde ayogera naye ku ssimu? Kyemmanyi yabadde ayogera bwe mba sirimbi yabadde ayogera ne muganda we gwe bayita Hawa Nanteza era naye y'omu ku muzeeyi be yagoba mu kika. Naye yalokoka? Simanyi oba ye yalokoka naye nga kyemmanyi yagobwa mu kika. Akitegeeza naye sisenga awo? Naye tasisenga nge basenga nge gye bali benteekeddwa okuyita basenga kubanga ebigambo omukyala byagedde byabadde bingi nga siyinza kumuganya kubaako kikolwa kye bakola ku ttaka eryo. Mwolwabadde amawulire mwadduse naago ne mutasooka kumanya kiki ekyabaddewo ne mutamanya nti bali babawadde information eyo nti ntunda mujje mulobere ku ekyo kye babagambye naye ate bendi nga bazannya mizannyo gyabwe mirala. Mizannyo ki gye bali mu kuzannya? Okwagala okutwala ettaka eryo. Sijja kubaayiriza nti badde baagala kusigula muzeeyi ekyo kyo tekiriiwo. Talina muntu akkirizibwa kuziikula musajja oyo. Bannange tubenga abantu abakulu. Teri muntu akkirizibwa ekyapa bakirina bakirina. Ye ng'ova otya n'oyimirira n'ogamba osenkula omuntu we yateekera ku makya n'agula gw'ova eri osingula omuntu oyo omugjewo. Kati kyenjagala okumanya mukwano gwange omulungi ettaka lino byonna nga bwe nalirabye waliwo eriri across waliwo nerino eririmu ebiyumba oba byali byankoko kati goberera ettaka eryo nga bwe likkirira mpaka waliyo ennyumba eyabadde wansi oyongere emmanga eyo wabadde bitule ebiri wabaddeyo ng'ekitoogo wansi bw'okkirira bw'oti mutuuka mpaka mu kitoogo eri wansi. Okay, kati waliwo sayidi eno eyabadde nga bagisenze era ku sayidi eno ekuli ebiyumba by'enkoko naye waliwo sayidi gye babadde basenze nga kibangirizi bakisenze. Sayidi eyo bamaseeka basalawo batuulanga bo kabineti yaabwe ne basalawo nti tujjeko ekemu n'ekitundu etundibwe basobole okuzimba bali ennyumba y'ekijja n'omuzikiti. Kanso yatuula n'abaami abo ne bakkiriziganya ku nsonga eyo era kanso bwe yatunda awantu awo ssente azirina wabula yadde alinda kumulagira nti tandika okuzimba omuzikiti oba ennyumba naye kinnawo nsokera makya ne bagamba nti ate kanso yeegasse n'omwana ate batunde ekijja. Gwe watundawo? Eri wansi gye mbadde nkugamba mu kitoogo ffenna abaana tuli eyo mu kitoogo. Kati okutandikira eno ku nnyumba waliwo ennyumba eri awo etunaliganye n'ekibangirizi kye basenda ng'eri wansi gye bakoloba bulooka. Kati eyo wansi eyo gye wali abaana ffenna abaana tuli ettaka lino lyonna nga bwe nalirabye okutandikira eno ku kijja okwambuka waggulu okusalamu okudda eri wansi ekyapa kiri kimu? Ekyapa kiri kimu weyaba nti kirina kusalibwamu buli mwana ne bamuwa ekyapa ekike. Nze okolinako ekemu eyimiridde. Si gye watunda? Gye natunda. Kitegeeza gwe watunda? Nze sibanja naye nga nina right erwaniriro ewantu awo nga singa wabaawo omuntu omukyamu aba yeegasse ku kwagala okutwala ettaka eryo. Okutwala lino eritatundwa eritatundwa okwebase mukadde waffe. Kitegeeza buli mwana gwe baawa baamuwa kyenkana ki eka? Eddiini y'obusiraamu bagaba mu sharia. Omwana omulenzi asinga ku muwala. Abawala twafuna eka emu emu abalenzi bafuna eka bbiri. Kati buli mwana ne bamuwa ebbeetu bw'oba oyagala tunda eba lwayitiyo kuba baba bakuwadde nga bakuwadde lilla. Kati oli waddemba okukola ky'oyagala nze neva mu ntalo ezo n'entunda ewange era sibangibwa famire sina kye njagaza. Kakati wano waggulu
opposite ne ewali nga tonnasalamu kudda eri waliwo ekibangiriza ekyabaddewo nga mutunda 1,500 nalabyemu nga basalaasala mu 1,500 waliwo n'obuyinja nga wakajja mu kkubo bwoti ku kkubo kwennyini awo watuluganye n'ebiyumba by'enkoko awo wenkugambye twalabe nga mwasigudde n'obupande kati ettaka ike awo we baatunda basobole okutuzimbira ennyumba wali ey'ekijja kati ate omukyala Amina waakayanira omwana owe tayinza genda eri Amina Bugirita mbu omwana owe tayinza genda eri mu ntobazi amwagala engeri gyali omusika ye ayagala owuwadde wano engeri gyali omusika amwagala wano ku hot plate. Bwe nayogeddeko n'omwami eyagulako awo agamba mukyala Bugirita yali omu ku baasayininga nga batunda awo kituufu ate era ali omu ku abo abaleese akapande okukateekawo kati abaagula wonna batundawo oba bwagenda mutundako 1,500 nga bwe nalabye kuba nalabye poloti ensaleesale kati poloti eziriwo ensaleesale ziri 2 eyo gye nkugambye neyange naye eno omusajja oyo gw'ogamba Bugirita yamusayiningira kati nange kyenneebuuza lwaki ku lasti ate amwefuulira kuba yasayininga administrator yasayininga buli kimazze nga akikola nina newala gye nnatunda Bugirita yasayininga nga administrator ngenda okutundawo ekigogwa Bugirita yasayininga nga administrator kati saa zino okukyusa ne bagamba ettaka teritundibwa kyenneebuuza kiki ekiri emabega waabwe kikye bagoba Bugirita akolagana n'abakyala babiri be mbagambye basenga bano abo simanyi kiki kimabega waabwe naye nga be bali mu kwagala okutunda ebitali byabwe naye nga nze omwana omu nkakasa nti tekijja kusoboka yeggwe omwana omukulu owa Sheikh omuwala waliyo n'omulenzi omulenzi yasooka walunze n'enzirako omulenzi ye musika omusika wakusatu omusika wakusatu yo wa Bugirita kati bano abalala baganda bo bakkiriziganya naawe kyoliko oba bo sijja kulimba kuba abaana bano ababiri balina kuba kusaidi ya maama waabwe aba Bugirita bali babiri namwe muli babiri nze ndi bwomu n'omulenzi ali yekka ne Anwar ali yekka kati bana mwa babiri oli simanyi ndowooza ze kuba ye muntu alwawo njogera naye ye njogera yalaga nti tebimukwatako oba ali simanyi onyinza kikugamba sijja mwogerera naye nga ye alaga alabika takiinaako nnyo problem okuva batadde obupande mu ttaka lya muzeeyi nga mmwe ng'abaana ate namwe temubitegeera bulungi lwaki bateekawo obupande akapande we bakateeka obalaga nti ly'ettaka lye mwakkiriziganyako ne baseeka ne bajja ne bakkiriziganya nti ettaka lino litundibwe lizimbibwemu omuzikiti n'ennyumba kati n'ettaka we litundibwa kitegeeza biri ebiyumba by'enkoko we bitandikira eri yonna sayidi si watunde eriyo ekiyumba ekyo nyini kyo ye mwana omulenzi ono gwe nkugambye omukulu yenna nyini kiyumba ekyo kyonna kan natunda waabwe ewuwe kati tabbu yonna eri ku wane wali akapande ye Bugirita agamba omwana w'omusika yalina otwala abo batunze ewantu we ate bwe yali asayininga simanyi kiki yali asayininga kyembadde njagala aveeyo awe ayogere ekituufu eri ensi agibuulire kiki kye yali asayininga Sheikh Muzaata twamumanyanga Sheikh yali ennyo ekibuli era ab'ekibuli babadde nnyo mu nsonga zammwe bukyanga zitandika bwe balabye ensonga eno mwabatuukiriddeko nze siyinza batuukirira nga bo tebantuukidde nze ndi mwana bali balina obuyinza bwonna okubaako kye baŋŋamba naye ensonga zino zigenda okubaawo batugamba nti omwami gwe bayita Sheikh Yasin yakwatagana ne Amina n'amugamba nti nze natunze wa mutabani we igwe nze era amaanyi gonna omukyala ono gaakola okuteekawo obupande maanyi ga mwami oyo Sheikh Yasin. Sheikh Yasin yali ani ewa? Sheikh Yasin yali mukwano nnyo gwa muzeeyi era nga yakola ku nsonga ze zimu sez'omunda wabula babaako ebibagatta bo nga mu ddiini. Kati Sheikh Yasin olw'okuba nti yali mukwano gwa taata akolagana ye ate ali ku sayidi ya Bugirita bwe ndowooza bwe mba simuwaayiriza naye bwe ndowooza nti bwe kiri. Abasenga abalala nga oba baganda ba Sheikh Muzaata abalala abali mu famire awo bo boogera ki ku nsonga zino? Tewannabaawo n'omwasituka kubaako kyayogera yadde ofuna essimu y'omuntu omu. Ettaka lino Seeka kwe bamuziika ekijja ekyo kya famire oba kya Sheikh nga ekijja ekyo ne bamaseeka bonna bakimanyi bulungi nti ekijja ekyo kya muzeeyi si kya famire ya Njovu. Yegulira ttaka lye n'ateekawo bantu. Ttaka lye n'ateekawo abafu abo n'atuga era zenga atuga nti nafa ettaka lino abaliko abafu bamala.
sigongerako abantu abo balina ewaabwe Luweero gye babazaala gye bava gye balina okuziikibwa mmwe mukkirizibwa oziikibwa naffe tetukkirizibwa era abaliko abafu be bamala tetwongerako mufu mulala tewali nabo bennyini bakimanyire babaziikako baziikako mu nsobi kyova olabe mu kutunda tetutunda paati eyo yokka tutunda paati ziri naye eyo tekkirizibwa tekuli muntu akkirizibwa kuddamu kuziikibwa ku kijjo ekyo Luweero nabo bennyini bakimanyi nti balina kubeera Luweero abo abafu yagamba bamala abo bamala abaliko ate gye bateekako nga naye tannafa era omufu gwe bayongerako yaleka akiraamise bwenfanga omukyalo oyo mumuziika kumpi wendi ye mufu eyasembayo tetukkirizibwa kuddamu kuziika yali maama we maama ye muto yali amuyita maama bwekityo n'abagamba mbasaba mumuteekangako era bamuziika awo yasemba ku kijjo ekyo buli mwana yenna agenda Luweero naawe basenga balina kugenda Luweero simanyi lwaki bakaayanira ewantu wano nga tebalinawo nakalandira yadde n'akamu basenga bw'oli awo nga musimbaganye bwe muti amaaso amaze okwogera tujja mukuba bukubi wamubuuzako kikyafa namubuuza naye nga mpoleza kimu toli mwana wa Muzaata zino ensonga ziveemu tujja kukuba bukubi kyekyanneewuunyisa nkeera ku makya mbuuza baŋŋamba nti oli mu mawulire oyagala tunda wa kitaawo nembaga mulemye okutwala okukuba mu mawulire abaagala ottunda bate mu kubawonza alwanirira abantu wabeerewo bwe yakugamba ekigambo ekyo wagezaako okubuuza lwaki akugamba nti oli mwana wa Muzaata siyinza kibuuliza kuba si gwe gusoose ng'omukyalo yajja akyogera azzenga ŋŋamba ekigambo ekyo nga tufunyemu obutakkaanya yakigambako nga muzeeyi akyali mulamu teyakiŋŋambako akiŋŋambye ebiseera bino nga muzeeyi afudde era omukyalo yagenza okwenyiga bintu bino nga muzeeyi amaze kufa kuba gambye yagobwa mu famire abadde takolagana na muzeeyi ng'akyali mulamu nga tebakolagana akomyewo kati wemusanga ku ttaka ng'ayimiriddeko mba mukyamu okukola effujjo aja tikuluthumu omumanyi mumanyi omukyalo oyo maama wo mukyala gumisiriza omumanyi mumanyi wayogeddeko naye mu nsonga zino kuba nawulidde nga naye administrator agezezzaako okuyambako mu ngeri yonna kuba yewe twayogeddeko naye yabadde okke ng'agamba gwe watunda paati ye yakuweebwa ate nga teyabalimbye yayogedde mazima kati agezezzaako okubayamba mu ngeri yonna yonna nga administrator agezezzaako okunyamba kuba kyabadde akayanira ng'akimanyi nti yasayininga ekintu ekitundiddwa ate mu butuufu bwakyo kati kyamwewunyisizza okuwulira nga bagamba natunjagala kusengula muzeeyi ate nga wennina okutunda ye amanyi walala muzeeyi bwe yali afa yabalekera abakuza yabalekawo abakuza basobola okuyita bugirita najja simanyi oba basobola kuba omukuzi omu bamuyita Kibaate bakasambe ye mukuza waffe yabayiseeko n'abagamba tannabakubaako kyakola simanyi nakomye mulaba ku mawulire ng'agamba mbu oli ekijja tewatundibwa kuba n'ekyapa ffe tukirina kati emboozi y'endooza yakomyawo kuba abaana bonna bwe babanga babaga nti abaana bonna babawawamu eri wansi lwaki ono abaagamba nti ye alina kubeera wano kye nnabuuza ne mbagamba olw'okuba musika nsonga ki egenda mu maaso etuuka okuteekesawo akapande nga temutugambye kati ndooza nnakoze bubi okubuuza ku kintu ekyo ne basalawo bakole ekigamba nti njagala kusenda muzeeyi mujje we yeebase nze ntunde kitegeeza amawulire g'okuba nti otundawo naye gakukubye eshoko kyanneewunyisizza nnyo kipya kuba siyinza funa ndowooza empe eddiini etukkiriza okuba mumativu nekyofunye nali mumativu ne eka gye bampa siyinza kuleka eka nenjitunda nenzija ate nzikula omufu we yeebase nawo ntundewo guba mutima gwakweyagaliza kati lino ettaka ly'ennyumba mwe babadde batadde akapande nedda ly'ennyumba ey'okutunda bazimbe mufunemu bazimbe obunzikiti oba ennyumba bwekiri mwenna eyinza okubayamba looya wayogeddeko naye tugezezzaako okukubira ku looya wammwe amasimu naye nga takwata alabika ali bize wayogeddeko ne looya kuba bakusibako nti watunze ne looya nayogerako naye namukubirako bayiza wejjo nange teyankutte nasemba okwogera ne nga ŋŋambye taata we afunye accident bali mu ddwaliro bamuwadde ekitanda kati mbadde sinaddamu kumufuna kwogera naye kuba looya ye yeetaaga okumanya kuba n'abantu abasasula bacomplaininga nti bateeka kati obupande mu ttaka ate lye baagula naye ebyo ebintu obiraba bantu kwagala kwebuza magezi ebyo ebintu bonna abali mu nsonga za Sheikh Muzaata babimanyi ebigenda mu maaso tewali kye batamanyi era byonna ebikolebwa babimanyi n'ettaka ewe litambula bakimanyi bano basenga bano bamaseeka abali mu nsonga za muzeeyi buli kimu ekigenda mu maaso bakimanyi kaasa okutuuka ottunda awo ddoboozi lyava mu bo
be bamulagira kanso bwe yatunda n'afuna ssente ezo yazibanjulira era bakimanyi nti ssente weeziri zaatundwa zirina kuzimba nnyumba na muzikiti ennyumba bagenda gizimbawo kati olabe obuyumba bw'amabulooka obuli wano nga ola kino ekibulo kyebaleeta bwe kiti waliwo obuyumba bw'amabulooka obuli wano buli obulumu 3 mabega waabwo paka n'olega eri booti olyoka okwata ekikubo ekidda ku bijja awo n'obuyumba nga babumenye wagenda omuzikiti n'ennyumba kati wali wababenga watwaliddwa omuntu yenna n'abaaguzeewo ewa awo we baatunze nyini we yagula oyo omwami gw'ogamba yenna nyini wantu awo kati tamanyi kiddaka nti nange simanyi kiddako kuba bataddewo obupande ate bwe mbadde nnwanyisa kati gw'olwana kuba nti bano abaagula bafuna gundi yaabwe nwana bantu ba famire kuva ku ttaka lyaffe baleme kuyingira mu bintu byammwe bwe kiri kyekinnwanisa kuba okukeera n'endaba omukyala gwe baagoba mu famire ng'ate y'omu kubasaalimbira ku ttaka eryo kitegeeza yali emabega w'okutunda ettaka nga tetumanyi omuntu ayinza okubuuza nti kanso bwe yali etulo bagabira ettaka lino basenga abamu abo ne bamaama bammwe Bugirita Kusuumu baaliwo bwe baali bagaba ebintu ebyo basenga tebaalimu okuleka abazaala abaana neyandibadde nga omukuza abo bo balina okubaawo bamaseeka naye basenga tebaalimu mwalimu bataata baffe bali babiri ne bamaseeka anti baaliwo lwa nsonga omu ye yaddamu muzeeyi yalina ebiti 2 yasikira taata we kati omwami eyadda mu kifo ekyo yali alina okubaawo naye nga abafamire tebaaliwo abalala bakkirizawo bataata abo babiri ne looya ne bamaseeka nammwe abaana mwenna naffe abaana ekiramu kya taatawo kyali kyogera ki ku Emaali kuba kati gwe oli mukulu wakimanyaawo saakimanyako sijja temwalaba ku ddaame eddaame lyasomebwa naye saalirabako naye nga mwawulira ebyasomebwa kitegeeza ebyasomebwa ebyali mu ddaame kyenyinza obagamba nti ekyalimu ekikulu yasaba Emaali bwegabye mu shariya kyokka ebintu bya muzeeyi ebingi yalina baganda be naye ku baganda eteri n'omu amanyi property ya muzeeyi omuntu amanyi ebintu bya muzeeyi ye looya ate gwe bagamba okuba nti yali mu kubibba yazza atambuza ensonga ezo ate kati getuwuliddeko amalala nti looya yennyini nti ate kati tali ku sayidi yammwe ali ku sayidi eri endala sikimanyiiko ekyo ngegye sinaba kwogerako naye tannakwata kati muzzaako ki kuba obupande wetwagendedde ffe obubiri nga tebuliimu anti nze akamu naleka nkakuddemu akamu nakakulamu ku Mande ate kano akalala ketwasanze nga kakakuulibwayo ani yakakudde ako simanyi kalala kuba nze naleka akali nkajjeemu era ku Mande lwe baabayita ne babawa ne muteeka ebyo mwateeka ku mawulire Bugirita yategeerako nti ettaka liryoke lyakutundibwa abaana bazimbemu ennyumba talina kyatamanyi administrator simanyi byegambye nti baagala byanfuna talina kyatamanyi okakasa nti Bugirita akolagana ne basenga bana kikakasa 100% akolagana nabo kitegeeza gwe ne Bugirita temwogera bonna basina gwe njogera naye kwabo bwe nkugambye ababiri n'ogattako ne Bugirita temukolagana temukwasa sibamanyi naye nga taata tannafa wali okolagana ne Bugirita ono nedda mwalira temuzikwasa ate abaana baganda be bali ne wemba nkolaganye nabo ne mbasikolaganye nabo tusigala tuli bakika kimu tebalina kyakkola sina kyakkola nabo ate balina kyakkola kubeera nsigala nze mukulu waabwe era basigala baganda bange mutaata omusajja akuuma Emaali abalumiriza okwagala okumwokya timwazze n'amafuta nga mwagala mwokya mwami Juma ebyo byonna byakugeza fayiro mwami Juma ono nga tumulanga kyolwo okumwokya ye yabagambye tumulanga kyokumwokya tamanya nti ye yagambye mwagala kujjawo bijja kati engeri gyali nti akuumaawo baagala kumwokya ebyo byonna kugatta kugeza fayiro mwami Juma okolagana naye ye nali nkolagana naye naye kasita yakolagana n'abakyala bana babi naye ne mmuta mwami Juma ono si mukwano gwa muzeeyi nnyo nga bw'okiwulira naye abantu bakyuka lwaki yakuuma ewaka aludde ne muzeeyi nga bakolagana mu mbeera eyo muzeeyi yamujja gye yamujja najja era yabadde nga addukanya ekifo ekyo kubanga ne muzeeyi mulamu bwe kiri so ne bamulekawo ne mukufa n'asigalawo nga tuzze gwe tumanyi naye atandise kukyuka mpola nga muzeeyi amaze kufa oluvannyuma lw'okwegatta ku bakyala bano kukolagana nabo olwegatta ne bali n'omuta ne muta kuba yalina ensonga ze yaŋŋambamu nti engeri gye mbadde mbakolera ebbanga mubeeko
ettaka lye mumpa ne mugamba tukuwe ettaka nga gwani nti nga nze akoledde muzeeyi ebbanga muzeeyi ye teyamuwa ne mukine mu bigambo taliimu bamuwa kalitunso bamulabye muyitirivu tetumujjangako yadde 10 naye nga twali tusobola kuba eyo nayo mu maali ya muzeeyi yali asasula twamuleka amutunda gye mukyalya tetumulwako tetumuggyako yadde 10 wabula yaze nagamba ayagala mumuweeyo ku ttaka n'atugamba ayagala afune ku mugabo gwa muzeeyi tumugamba ku lwaki tukuwa omugabo gwe tugukuwengaani n'alayira mu bigambo bino nti bwe muliba temumpadde mugabo temuzimba wano nnyumba eno gye baagala okuzimba empya kyawukanya naye ku bimu ku byanjawukanya naye tweddiŋŋanamu ebigambo ebisongovu n'ava ku sayidi yange kwe kudda ku sayidi gy'aliko essaawa eno ekibaawula kugamba nti temujja zimba nnyumba okumugamba nti tetujja mmuwa ttaka kyekimukyusa omutima natugaloga nti basenze emmere ye tebamuwadde ssente naye ng'ani ayinza osenda emmere yoyo ne batamuwa yadde 10 obuyumba buno bwe twalabye obusatu buliko emizigo 3 si mwasula mugenda bumenya baali bagala bujja bateekewo omuzikiti bwe babumenya nga basazeewo bamuzimbire ennyumba ali omuzigo gumu gwababeerako bamugenda muzimbirawo omuzigo ogugwe naye kati abaana baabalala bakolagana naye oba gwe wekka simanyi nnyo engeri sirina nnyo connection nabo simanyi ndowooza yaabwe naye kati ng'oggyeko ggwe okuba nga tokolagana muzeeyi Juma bo bamaama bano abalala ku Luthumba ba administrator Kalebbo bakolagana naye simanyi nabo simanyi naye nga kyeŋŋamba nti ebyo byokugamba nti kumwokya balimba byonna malyansimbi teri yabadde ayagala kumwokya teri yabadde ayagala kumwokya ekyo kyemmanyi teri lwaki omuntu ayinza okujja n'agamba oyagala kutunda ttaka lya bijja ate nga watunda liri kyekintu kiri kyeggambye nti nze mu kubasanga musanga omukyala Nakate ali abavubuka aba babiri bayomba nnyo baŋŋamba tajja twekalakaasizaako awo atunda osimanya tujja na kumukuba talina right yetumanyiira mubuuza ogenda kunkuba olw'okuba nkayanira ekya kitange mbanyumiza emboozi yali ku lunaku olwo kati nebuuza ekigambo nti ngenda kusenda simanyi gye bakijja mu ddakiika 3 ezo nze nayawukana nabo kuba nayawukana bali ku kimu tajja kutumanyira tujja na kumukuba kati gwotegeera otya nti Bugirita ayagala wali mutabani we wabaatwala wasava twabuuza omusajja looya yabuuza omulenzi oyo nti lwaki oteekawo akapande ako n'amugamba Bugirita yamulagira akateekewo ye ali ku biragiro bye bamugamba tabawansonga lwaki Bugirita agamba Bugirita ye ensonga gyawa nti wali we baatunda wa mutabani we okuba nti musika nembuuza kyawandiikibwa wa nti mutabani wa Bugirita yalina otwala awantu wano emaali bw'eba enaatundibwa ba administrator bonna ye Bugirita baasayininga ne bakkiriziganya balonda teri administrator atasayininga kyenkugambye nti ensonga y'okutunda eyo awantu awo abaseeka bakimanyiiko ne ba administrator bakimanyiiko era baatuulanga kabine ne bakikkiriza kibe n'abaagula bwe twayogeddeko nabo nga balaga nti buli muntu yabasayiningira buli omu era omwami abadde alinda na kyapa kye bayidawe talina kyapa badde tebannawe bimaliriza naye looya abadde abimaliriza ng'alinda mukwasa kyapa kye era nga bonna babimanyi ne bamaseeka bonna kati gwe ki kyosaba Kibuli oba abantu oba Bugirita Bugirita sina kyengenda musaba wabula ab'Ekibuli kyembasaba baveeyo ng'abantu ettaka eryo balirambike bulungi nti sirya famire ya Njovu era muzeeyi kwagalamiziddwa batuyambe bayiteekeko kavieti nga terikkirizibwa muntu kuziikibwako nga terikkirizibwa muntu kusaalimbirako kitegeeza eriyo nayo ne bwe watundibwa kuba omuzeeyi waagalamiziddwa bwe natuuseewo nga ndaba waliwo nekiseminti bwekiti kwotambula kiraga nti tetundibwa awo wokka we watatundibwa oba ne mu miti awo mu payini ene wasigadde tuli baddembe okukolawo kitwagala kitegeeza bw'osalamu bw'oti okudda eno tewatundibwa yadde n'okulamuzibwa bateekewo kavieti nga tebakkiriza muntu aziikibwawo tebakkiriza muntu asaalimbirawo ne waba wa famire kyembadde nsaba ab'Ekibuli kati bwonna bosigadde wekka ogenda ddikuuma oti ettaka lya muzeeyi nja kulikuuma neekakasa lwaki lyokufa n'omuntu so buli alimu kulirwana nti litundibwa omukakasa okufa naye bwe baba nga basalawo okuggyawo muzeeyi mu bitategeeka nange ndi redde okunzijawo nga nkayanira ettaka lya muzeeyi wange
kuba yakola n'amaanyi okuliteekawo lwaki liba lifa mu ngeri bwetyo ndi lwedde okukola omuntu ekikyamu muzeeyi bamugyawo mu bitategeerekeka eyo ensonga mbadde nsaba tugireke naye bwe nti bwe nkyogedde bwaba nga bamugyawo mu bitategeerekeka nange ndi lwedde okuvaawo mu nsonga ze zimu ezo nga nkayanira amazima nga tebitegeerekeka ndi lwedde amakulu n'okuba nti kufa kwa muzeeyi toli mu mativu n'okufa kwa muzeeyi bwe mba nkitwala alhamdulillah naye abalabe yalina bangi nga nange bwe mbayingiddemu kati kuba olutalo lwennyingiridde mu buli ngeri naye abalabe be bano abasatu abasinga okukulwana abo basatu beninako nze basenga abange sibalinaako ttabu abasigadde naye nga basirise lwaki tebakuyamba simanyi lwaki naye bali okke okusirika kuba nze ebyange mbyemaliranga toli wa muzannyo era nja balwana paka lasiti nga sisizza mukka paka nga muzeeyi waali wataddewo kavieti ate nga tewatundibwa tewasendebwa eri sayidi newe batunda eri yonna yonna tuli fayini okukolawo kyonna naye muzeeyi bwe bagalamiziddwa abafu mukama abawe ekiwummula ekirungi tewatundibwa kitegeeza okuva kika baakukira ddala balabe be ne batandika okulwanagana tebabadde bakyala bangu abantu abo tebabadde bakyala bangu kati ate muzeeyi bwafa ne bayongera okuba abazibu ennyo si bakyala bangu n'akatono naye kyonna kye babala nange mbabala nga era kye mba nkugamba bwe nti tulinako sengaawo eyali gwe nalaba ennyo mu mawulire wano nga bafulumya Kuluthumu mu nnyumba eri yoyo yagamba nti Kuluthumu teyajjanjaba yasinga ovugira ennyo mu mawulire waliwo omwe yasinga ovugira ennyo mu mawulire yali afaanana ennyo omugenzi omukyalo oyo simutegedde kuba bangi ate bafaanagana kati yo simutegedde tusobola kufuna ku bifaananyi by'ebituufu abantu abo sirina bifaananyi byabwe tobajjukira nabbajjukira ogamba bano beŋŋamba bano ababiri bano omukyalo omu ayambala obugalubindi era bwe mwakwatako olwo information gye baabawa yaliko ku ttaka omulala munene muwanvu bw'ati wa brown baabwabo tolowooza muntu okugamba toli mwana wa Muzaata bajja kutuuka n'okutwala ku DNA kuba omufaanana ekyo alhamdulillah muzeeyi yaleka akikoze oluvannyuma lwa famire ye lw'abaganda bwe muteekamu endowooza eyo yaleka akikoze bakozesa dda DNA ya muzeeyi yaleka akikoze bano era ababiri be baleeta endowooza eyo bonna abaganda baabamu bonna bakireeta muzeeyi n'akikola ekyo kyo alhamdulillah yaleka akikoze oli mu mativu naye yennyini yafa mu mativu oligenda kulwana nga mwana kati kuyiwa musaayi n'abafamire ndi mwetegefu tebalina kye baŋŋamba kuba kye nnwanira nkimanyi oli ku mazima ndi ku mazima ate nga nja gaggusa paka amiina looya omuntu bwayogera nti emaali y'omugenzi etabudde abaana ne ssenga aba mukyamu taba mukyamu kubeera etutabudde bwe nneebuuliza emaali ey'omugenzi basenga bayingiriramuwa nanyina bagende balwanira ebya kitaabwe yabirekawo biri luweero gye biri ebwayise bwaba balwanira ekijja bagende balwanira eruweero anti yali musika wa kitaabwe era aba kitaabwe kati takyali twateekako omusika wa kitaabwe gwe balina okulwana naye era gwe balwana bali kusaidiye naye ate ekyewunyisa ate omusika wa kitaabwe si neewuunya ekintu kimu nti ate bataata si be baliko ebyandikoleddwa abasajja ate bakazi be babikola bo bataata be bandibadde bavaayo ne balwana bano bakola mirimu ki nze simanyi sagala nze sirina na budde bwabwe naye era bantabula lwekyo kujja kutandika kuyingira mu ttaka litabakwatako batya omwana okweyimba musenga ekyo si nsonga gyendi oba bakolima bakolime kyesitidde nsazeewo okubonaabona naye nga mbonaabonera ettaka lya muzeeyi olayira obutabayita basenga ate kino taata yafa sibamanyi abo bo mu basenga bange tebaliiwo lilla nkyogera nga ensi endaba sibamanyi era siribamanya weewuunya abagwira okujja okuyombera emaali etali yaabwe bwe mba nkitwala bwe ntyo n'amaanyi gye bagajja sitegeerayo kuba tebakkirizibwa toyinza kulokoka n'ojja olwanira emaali y'abasiraamu otya olina kulwanira y'abaana kati mbu baagala ttundawo basiko nga baagala ttundawo bagende bazimba ekkanisa kyemba ŋŋamba ekyo basiko nga baagala tunda bagende bazimba ekkanisa naye baba bagamba nti nze neetadde mu kutunda ekyo haramu halamayini nkusabatiremu abantu abo amannya bakutegeere bulungi
naffe tukusabire Mukama ku lugendo lw'ogendako omanyi si lwangu kuba n'abantu naye nga neekakasa nti nja dumalako nalwo amannyo gatuddiremu bulungi omanyi Nebasenga bayinza okuba bageera biralabira omukyalo omu agaggo so njagala erinnya lino eryokubiri lino litu n'abasenga abo amannya nze nabatte Shafura gwe baataddeko omusango gw'okwagala okusenda entaana ya muzeeyi we Bannayuganda nti tonnasengulako ku ntaana sinnaba nafuna kirowoozo kisengula muzeeyi era mbasaba abasiraamu mwenna mu Uganda n'abantu mwenna abatulaba sinnafuna ku ndowoozo ejjawo sheeyi waagalamiziddwa era tekirinawo yenna kiri emabega w'okukyogera ndi ready okumwanika kuba nkyalepuka nabo ppaka era Nebasenga bano abali emabega w'okulaba nti ettaka lyammwe lino litundwa tusaba ku mannya gaabwe ensi ebamanye omukyalo omu bamuyita Hadija Nakate omulala bamuyita Hawa Nanteza abantu abo mbadde mbasaba muwombeefu obw'ekitalo bave ku ttaka lyaffe bagende bakandireko eryeruweeru gye liri ddene ate Bugirita agwawa agwa mu bakayanira mbaagala kutunda oba wankwe Bugirita simanyi wa waagwa bwana yennyini tamanyi kiki kyayagala tumuteekemu nkwe simanyi waagwa we simanyi olowooza nti basenga be baagala oziikula muzeeyi bayita mu lukwesukwesu okugamba gwe bwe bakeera ku makya ne bagamba nti ate nze njagala ng'ate nze mbasanze ku ttaka nga tebalina kubeerako balekera be bali mu lukwe lw'okwagala okumusendawo naye nze ng'omwana sikiyina mu birowoozo byange tugume nti muzeeyi tajja kusendebwa tekisoboka nga ndi mulamu okuleka nga nfudde ekiro kya leero naye bwe mba nkyali mulamu nga nkyassa muzeeyi we yeebase ajja kubeerawo myaka na bukadde sitidde kufa ate ye teyafa taliiwo ebyamusaba obirondoola ennyo olaba nga birimu amagezi tebiri mu magezi ebyamusa byanfuna era nange ndi ready okufa nga ye bwe yafa ekikulu gwe oli kulwanira muzeeyi tavaawo awo tasobola na kuvaawo newe mbasirwanye tasobola kuvaawo awo n'ettaka teritundwa buli mwana ayina we yagabirwa era ali fayini okutunda kati bano abantu abaagula oli lwedde balwanirira basigale n'ekintu kyabwe kye sina kubalwanirira byennyini bamaseeka balina okulwanirira omusajja ono kuba baateesa batunde tuzimbe ennyumba oba omuzikiti kati lwaki sitibeefuulira omusajja era omusajja gwe omuwolereza si bakumpanya naye ono ye mukumpanya ayagala otwalawo bamaseeka si bakumpanya bakola omulimu gwabwe nga balina okugukola nabati tweyanzeege mukwano tujja kuba tufollowinga omusango ebintu bino tulabe wa wootuuse era abantu bawe essuubi nti biwedde bannange sheeyi waali nakati essuubi mulibawe kati nti sheeyi waali talina gyalaga nti yatunze ettaka tumufunye olunaku olwaliro n'atuwa sayidi ye eya story era mwenna babadde bagamba nti omuwala akitukoze n'atunda sheeyi waali bivudde mu kamwake era tukakasizza nti wakufana muntu yenna agamba nti ayagala kutundawo yadde okusengula seeka so tuli bagumu nti omwana we yennyini yatuwadde assurance iffe omanyi sheeyi yali yafuuka w'abantu era kyali wammwe mwekka katusuubire nti era tusaba Allah ebintu bino biggwe muddewo ng'abooluganda ate era mubikwasaganye bulungi tweyanza nnyo tweyanzeege